mbera nga musabira naye nga twakonektingira wa bakayimira Dramactors omanyi kayimira Dramactors we bange kutteko ayayaya kati abwe tukwatako nemwe namusanga munga bawo bade yazanya kigenyagenya nga mudduka futane yerusa yani yeye teri bwatyo watambulake wa badi black gudu yakwata mu exposure ekyo namwe kubera ku bintu ebiriko original original toli mu kikule nto ava China owashtegera kuga abana be Kampala bonna bonna nakuzinze nze ndabatangavu nange nengamba kantangale ndabe bwa nentangale mukatono mubereyo nenga nasobola timu eno njega tutunulire amulese ekintu ekipewa na Uganda kachapizo ne beti kintu kyakabi emabegako natandika nabe natandika emabega kawo emabegako yali nabatandika nemba nga ndeta idea ne kyambuka yali mukulu abeerawo ku Moviti enyanama ekintu ekyambuka nzo mukubatandika interview na apply for yaliwo ekikuba bwe kitiri waggulu naye ate ndaba ekyamu speed erinyana ya kizungirizo wali mu kintu ekyo nze embera egamba ki embera munange tutambula bulungi omwana ngakikutte bulungi mashallah naye nga eri embera embera badabuza yawa badembuza embera engeri etambula eno enyini speed nga y'amaanyi yamanji obundi Roger apply nawe katola bikochi amina ate nazo yakwatako obwongo si bubisi kwafika mukole kino kijirindawo nekutekamu giyo omuliro njaga tutunulire muleso obwongo obupya abantu eri balowooza temufuna kaseera gye mukolera oba mwagadde kuteekawo side business muli ku 50k oba temuliyo exclusive interview dropping soon nina emitwe gino ebiri nesimanyi oba kiggwa eno Bruno Betty Leila Kalanzi kachapizo naye nga kiggwa wabana bangi wabana ameka ono wabana bangi n'abaana anamu omu 13 anamu omu n'abagundi wabasigaza kojamwe yagwa mazzi wamazi kiki omwana alina abaana bangi ono vaayo oyina mameka yogera amaso oyina mameka alima exclusive interview dropping soon subscribe ku channel Badita Kachapizo Nebeti yes exclusive interview dropping thank you so much lere mpomijisale ku amina tweni Mr. Gadget King of Analysis CEO RP Promotion okuba ku Chelsea Star TV Metro FM tuba wepinga tubali nyimbe sizo kuweza kugata ne YouTube channel nga streaming live nga ate tulete exclusive ezanjawulo so nakulwalo tunonyeza ku batutu mufe tugamba nti bafuuse ensonga omanyi one love mu business one people olieno ayogedde eno ekyo kiwambu kyone kino zawaguddewo we waguddewo naina kala yange wama nga bino kala tebinajja njagala nnyo red wa pinki wabawala pinki kibiina kyekirina pinki tekinajja mukalonda ate papo yaliyo ate amuzanya wabakyala abazadde so awo nga tomanyi gundi ya mwana sexy nebo manya kino sexy yone ye sexy nsaba bagiriko nabagyekumiddeko mubabuuzeko ntandikire wa left or right tutandikira wa left Well, ladies and gentlemen, kitambika kitya. Anti mchala ya soka. Okay, tubuzeeko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amanya ngwa Leila Kalanzi Kachapizo Rupi tulina ye lindelina. Ekidako amanya Bruno Betty musukulamu kumandika tulina Rupi wano. Kasoke mbuze. Obwongo buno bombi bugatta butya. Kijja kitano wegatta. Okuba nti tubasanze muli busy. Munoonya amata g'abaana. Nga tuyiriba. Nga twetetenkanya. Akati obwongo buno kiva kunze. Omanyi nze ndikikola bino ebintu ebyakatandika. Myaka emekaawo. Ejana. Nanti okyakatandika myaka emekaawo. Joli ekito kiwale kito kiri myaka emekaawo. Ekiwale ekito kiri. Owange babuza Toli wali. Toli wali. Nabawulira dda ku radio. Ku metro. Ngabashayimba. Salon pasi. Ayakala gogo akakuba. Neza ate ni myaka nga 15. Ani. Atawasajja galamya. Nenga wano otugatta. Gwe tuli wano. Otugatta ate no wolayo ne. Tugamba ali kule voti. Oli kule voti 450. Oli kule amapulani oko. Lero singa Bible y'obukulu.
So jaga tutunye Bruno Betty. How do you connect ne Leila? Kuba mulabika nga ekintu kino kikula ate kyengero kwa kikula. Ekyasoka tugata mutima gwe mulungi. Ekyaddako ekirala is talent. Omanya muntu musobola okugatta talent naye omutima ate ne kigana okwatagana. There is ogatta tufuna tusanye. Nembeera nga talent yebagatta but ekiri emabega nga mufa ate mwevambu byoma okolonda da mmotoka eno da mmotoka ye. Yes, tetwasooka okukola ekikukwatagana nembeera ensikiza ati nanzaala nga muyita maama. Ekyo kijje ku kyalo. Naye olina abaana abanenkana. Ashimu ayenkanawa. Shaka yenkanawa. Ayina mwana aliyekata. Ankubisa mwenda akanyama akome. Owange. Aliyekata akasente akafuna. Tali mu bano we bagamba government babonabona. Embera ku musomo. Owange mashallah mbeera musabira. Mbeera nga musabira naye nga twakonektingira wa bakaindodwa maktazi omanyi kaindodwa maktazi we bange kutteko kati abwe tukwatako nemwe namusanga munga bawo bade yazanya kigenya nga mudduka vutane yerusa yani yeye beri bwatyo watambulake wa badi black gudu yakwata mu exposure ekyo namwe kubera ku bintu ebiriko original original toli mukikule njo bava China owashtegera kuga abana be Kampala bonna nakuzinze ndabatanga nange ngamba kantangale ndabe bwa nitangala mukatono so mubereyo nenga nasobola timu eno njega tutunulire amolese ekintu ekipewa na Uganda kachapizo ne Betty kyakabi emabega ko natandika emabega kawo emabega ko yali nabatandika nemba nga ndita aide ne kyambuka yali mukulu abeerawo ku Moviti enyanama ekintu ekyambuka nzo mukubatandika interview na apply for yaliwo ekikuba bwe kiri waggulu naye ate ndaba ekyamu speed erinyana ya kizungirizo wali mu kintu ekyo nze embera egamba ki embera munange tutambula bulungi omwana ngakikutte bulungi mashallah naye nga eri embera embera badawuza yawa badembuza embera engeri etambula eno enyini speed nga y'amaanyi y'amaanyi obundi Roger uplife nawe kati olabika okiri amina ate nazo yakwatako obwongo si bubisi kwafika mukole kino tugirirawo netuteekamu giyo omuliro njaga tutunulire muleso obwongo obupya abantu eri balowooza temufuna kaseere gye mukolera oba mwagadde kuteekawo side business muli ku 50k oba temuliyo kati fe abantu abatamanya covid fe abantu abavuganga mu covid nga negundire nga tusinga neno stika ya covid yenyini ompulidde ID gyetwalina emirimu gyaffe gyetukolera ku mativi uno gyakola gyenakolanga negyenkola amanyo natabadde TV oh no buli edi etandika agikola ne TV agikola mbanje gakulaba studio zaabwe zifaanana bakola zitya so mbere jaga tujelera ahead of you in a radio in a TV sente tezikumala okuyingira wano onyigirize nono mule awo covid nakiyingiramu ntisikyazanya ku stage okitegera nenga abantu bange bagenda kola batya ko apply for jangu tulabe tuyiye labe naku omwana apply for akwese ekigambo wetudda wechitambula akasente otambula eri vision group kyambuka wansine waggulu ku luguudo tayira n'ojjamu akasente kyekikunyigiriza Leila omanyi singa kati tulinga basambi ba mipiira omusambi omupiira bw'abeera awo nga tagusambye kati nabo bakaaba amagulu gamwekyanga era omusanga mu nju asamba obutto ali bwati n'ebikopo kati naffe abazanyi bakatemba obeera ogenda okuyo kigamba mbazannyemu ntya mbazanyirewa nkoze ntya wera bangali ku stage abawangu ono limaluganga mwenda ngomuzanyi gutatuddako okuzanya guterawo ne gunvugira nga nkoze ntya kapera ifumulibwa naye nga munaja kife tujja kugira ebiseera ebisinga bye tubikwa nga tunoonya ssente nga kubeezawo talenti abantu banyumiddwa nnyo akantu kamwe kano nekabakwata kachapezo ne Betty kabakutta omubabiro obuntu bwemuzannya buno buli mu bulamu bwa ddala oba mwogeta byammwe bulamu bwa ddala oluusi tukireeta nga tukireze kyaffe naye ogenda okulaba kukomera onaga abali kunze nnoka
nange twazanyanga bali kunze ngai kuba nze single mother twazanyako oyo esajja ali mujoga ngali mubamba nze nawasaako ebyaddala nawasaako wali ku luguudo lwa Bad Black akwasa Big Eye Snare Music Eyes on T twala tugende kati nengamba sibali bangi wamma kati nenkola kinenkita lwakizanyira ddala obulamu bwange Mumberedo kasina bacha kuba tubasanze bambi bali bize muzayo teke mboni agalo boyongeze ennyo bayina channel yawe channel kitapata kachapizo ne beti abetaga bonna obusingawo wano tukwako just katip tubayo obubibu kifulukwa tukubamu musaka tubayo akayiyo omukono tulabe kyekiriyo so mumbeero njaga tutunulire obulamu buno bwe tubeeramu n'obulamu bwe tufuluma nga tuli mizanyo gino abasinga balowooza bye tulimu naye oli oyogera nnyo ng'oli ewaka bambize ne mukazina mukaka era mwana polisi yagamba bambi ati wabeera ku stage ne ku TV siwaba walla tagenda kukuba lutunuulira amazima togonda nnyo ate ssebo wetutunulire eno layira ayogedde gwe ssebo kiba kitya nze kale oluusi njogerayogeramu ayakulimbye n'akufumba n'akuteeka wali nze wamma njogerayogeramuko ne era mpolampola ng'omuntu mulamu eno gye tubalukira nga bwe bandeega akanyata naye eri embeera ne bange biri stage na kamera awo nkyuka naye nsange baana bange bambi nambakuba byabwe banyezeza owayo ofunayo ndi omukyala leero muveeko ngamba nga wabatu omusumbuye mu mizanyo gino owe wakati kwa kitya nenga nali planize guno omwaka covid najja covid atagana mbadde manyi ekyangu scientific nika oba wedi no siwa nika mnikera y'abasiramu eyo kugatte byawukana erinda eriba jambala wala eno bakigatta bugasi omukyala yali weeri kati nyinja banazikiriza kubuuka eweeri omwana yagenda aliwa wina bameka tuli kuono gwabuuzizza omwana omulala walite mulana owo omulala so mu mbeera eno njagala tutunuulire abantu abala buzibu ki bwetufuna mu mbeera eno oba just tuba tunyumirwa bunyumizi wa creativity endaba y'amaanyi buli kaseera kano kajja kano kapya n'obeera ku setting up life akushootinga creativity eba y'amaanyi tuyizaawo lwaki yatufunamu obuzibu ebiseera ebisinga tuli busy aperefa abonabula nnyo naffe tubeera busy asobola okuba mujo essaawa 2 tukole ne tuyingira 6 kyolagala agenda 6 ate ne buziba tetunaba kumalayo bintu bye paka tufuna obuzibu nitubeera busy ate si buzibu kubanga tulina obeera busy because we are artists tufuna obuzibu obeera ngaffe gwenkola naye mukulu nnyo ekyemyaka kimala ne kiboolamu alinamu entondo kati nsobola leeta ekyobuto ye naaleeta ekyobukulu wamma ekirala nze sande eno olunaku lwa sande covid bwe yajja metukyalina stage nabeeranga n'abaana bange naye kati nendunyigamu kacapizo nebeti sikirumwa naye kwegamba misinga oba misinga nnyo so nga tudduka nsaba bulunobeti abantu obaddiremu social media hando zammwe tubafuna tutya abantu bagedde okuba nga beeyongera okubeeyongeza ddala tobukayo sijja kubukayo tubaddiremu tubafuna leira questions ku social media kacapizo leira kacapizo snapchat gyoli snapchat gyendi wechat gyoli wechat asiriyo ate buno obwana bwejirika buno tiktok gyendi abaana bannange bambi mwe banya bakola challenge zange nkutidde alimadaggamu ebyo kale oli mukulu naye osinga ebyo mu maaso mu mbeera eno njagala okwebaza muganda wange Happy Life ali emabega kamera n'okuba nga omanaginga emitwe gino ebiri omanye emitwe gino ebiri si kyangu naye simanyi oba kigwa kitya so I Makai God is Game Changer 2020 omanyi abaana bagwira 2020 negutya twaddayo ku 2020 asaba agwita yagwita 2020 yeyasinga alamutantankute okay mu mbeera eno njagala obebaza mumpeeyo kapeera toyimbanga konontayimbangoyayimba sabula embaka tudduke nzenze baaka through this I go on ate kaluzungu nzondeseewa okangamu it's okay kabladem back to the seasons of my youth. Yeah. I recall the box of eggs somebody gave us and how my mama put the eggs to use. Okay, thank you so much.
We sign out. Thank you. Exclusive interview dropping soon. Nine emitwe gino ebiri nesimanyi oba kiggwa. Kijja Bruno Betty. Leila Kalanzi Kachapizo. Naye nga kiggwa kitya. Wabana bangi. Wabana ameka? Ono wabana bangi n'abaana 43. 13 wamata. 43. N'abagundi wabasigaza. Wababala. Kojamwe yagwa mazzi wamazi. Chichi. Omwana alina abaana bangi ono. Vayo. Oyina mameka. Yogera amaso oyina mameka. Dazini momo. Halima. Exclusive interview dropping soon. Subscribe ku channel Badita. Kachapizo. Nebeti. Yes, exclusive interview dropping. Thank you so much. Lole empumigisale ko. Amina.